Obujulizi maanyi agasiikula abantu, agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Agulumizibwe atenderezebwe emirembe gyonna Mukama waffe Yesu Kristo atukuumye era atutembese okututuusa olunaku olwaleero nga tuli balamu bulungi era nga tussa omukko gwa oxygen ogw'obulamu. Nkwaniriza omulabi waffe nate ku program Julira Mukama omwanjuzi wo Dembe Herbert Sekanyumiza ate nga tuli ba mukisa nate omulundi guno okukomyawo omusajja wa Katonda gwe nagambye enjasabiku. Omuganda manyi okugamba nti engwanguli mekete manya mangi nnyo ge batuuma omuntu kwegamba nga abadde asukkulumye mu kintu kyakola. Sebo Saalongo Musoke tukwaniriza nate mu studio za 3 gwebala omulimu. Mukama waffe yeebazibwe ssebo. Bali batya abalongo? Abalongo bali wano nno. Nabo bakuze nabo bafumbo. Bafumbo omufumbo mulala tannaba niwe bali wano. Amina. Nalongo waabwe waali awo kuva mu 7 paka kati. Ndowooza gwe wali nali sinazaalibwa. Naye kuva 7 kuva 7 myaka gyange egy'obukulu nga bali mu bufumbo. Myaka kuva 7 kutuuka kati. Mukama waffe yeebazibwe. Atubedde bwe tubeera wano. N'otosagaasagana. Bwe tubeera wano. Kale obujulirwa bungi nnyo simanyina bwe tuyinza bufunzafunza naye Mukama nga ye mubeezi waffe tusuubira nti we tunaaviira wano tujja kuba nga tulina bingi bye tuyize. Kale n'olw'ensonga eyo gwe ataasobola kwota buliro program eyaggwa tujja kulagirira nti osobola okugiyota obuliro ng'ogenze ku mukutu gwaffe ogw'oku mutimbagano YouTube. Teekamu Avento Productions oba va ezannabansasana 2 ENTO Productions ojja kuba butereevu ng'osobola programu eyo okugiraba. Ate era olwaleero tusuubira bingi Mukama nate byagenda okuba nga ayogera gye tuli okuyita mu muddu we mu bujulirwa bwawa okugulumiza Mukama olw'ebyo byamukoledde. Sebo tukwaniriza nate. Neeyanziza nnyo ssebo. Lamusa ku mulabi waffe. Nate mbalamusizza. Mwebale kubeerayo. Mwebale na kutwagala. Mukama abampeera omukisa ng'ate tugenda mu maaso n'ebuteekateeka eno. Amiina. Tuweereyo essaala eggulawo butomu. Kitaffe omulungi tutunate mu maaso go. Omwoyo wo eyaluŋŋamya bajjajjaffe kajja atuluŋŋamire kaakano. Weewaawo. Naye okusinga byonna ebinaayogera wano bibeere ebyokuweesa erinnya ly'ekitiibwa ennaku zonna. Amiina. Weebale kubanga owulidde okusaba kwaffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Kale siikulwise katuwumulemu katono nnyo tulyoke tudde n'obujulirwa obulala okweyongerako. Tovaawo. Twebaza Mukama ogwo nno si mukisa gw'amaanyi kubanga abantu b'okufa bafiiridde ddala ne mu ggwanga lyaffe lino lyennyini. Bafudde naye ffe tetufiisanga ate tetulwazanga nti ati ali wali ku bedrest taliino. Abamu tusenga twafa dda waffe tuli bamaama ng'ate ffe bataata. Buli omu w'oli osaana aweenenye mu mutima gwo osobola okufuna obulamu obujja. Ndabanga Mukama ayogera naffe.
Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulako oli wakati mu program Julira Mukama era omulundi guno tuli ne Ssaalongo MUSOKE KATO. KATO kakati ani kigongo gwe muddako gwenzirako yoyo abadde mu kifaananyi kibadde awo Joshua MUSOKE. Joshua MUSOKE. Okay. Abadde musomesa diyewo mukulu w'amasomero diyewo wa Luweero nga yekigongo diyewo Nakasongola. Naye ennaku zino yakosekakosekamu ensigo ezajja ne zinafuwa kale zombiri alina okubeera ku dialysis emirundi ebiri buli wiiki bambi. Naye ng'akyaliwo. Mukama mwesigwa tusaba Mukama amuwalirire amujjanjabe amutereze ayongere okumuweereza omuddu we weewaawo. Tusanyuse nnyo nnyini natwe okubeera naawe mu studios. Olwaleero obutereevu tujja kuba tutambula kubanga guli omulundi we twamalira waleka ng'otugamba nti olina akatabo ke wawandiika nga essomero ng'oteeseeko omutwe engeri gy'okuzaamu omwana mu makubo amagolokofu bwali baakuze talirivaamu awo wennyini we twagala okutandikira baakuwa okubeera disciplinary officer ow'essomero ate n'olaba ne ku bibala eby'abaana be wa discipline ngoba be wateekamu discipline ne bakomawo nga basiima awo wennyini we twagadde okutandikira otandike okutulaga emirimu egy'essomero yes ng'ogitambuza gituukawa gikomawa. Mpozi akatabo kano twakogeddeko era ke kano twakakoonyeeko bukoonyi yes twakogeddeko keeko Adventist College, Adventist School, Anniversary First Edition, Shine on ke kasookera ddala ndowooza omusajja muwandiisi owabeerayo omulala naye anambuulira kubanga ffe ke twalinanga ate emabega ko ate tekaalinga bwe katyo ko kabeeranga nga aka anyo gundi pamphlet okay kekana akasookawo buno bakafulumyanga buli mwaka bamwe ebifaananyi white and black buli mwaka edimasita baani nange kakati guno gwe mwaka gwaffe guno gw'ensanvu simanyi oba olinamu nogwonalabako ng'otikkirwa si kutikkirwa ako bakakolanga nga kafuluma naye bano abantu bonna bakyaliyo wibali bagasajja bakubuzeewaawo bavinanti era bwetunula waleero bahoji semakula bakubuzeewaawo lwakubanga fesi zakyukayotabategeera naye nga kati bwe natunula neŋamba tujja kakuba ekifaananyi ekijja okuva mu lunyi n'omulabi waffe abalabeko kumpi buli yajjanga gw'oludde wano gw'omaze wano ebbanga eddene tubuulire ebyafaayo gw'omaze wano emyaka emingi kwegabana nagenda okulaba nga nfuuse reference point lwaki nange sigezaako yadde empandiika si eyamulembe kubanga kyetaaga abawandiisi ab'amaanyi naye nange nenjabulajabula n'owandiika nenjabulajabula ebyawandiikibwa bibino bibiri ekisooka engero 22 olunyiro lw'omukaaga train up a child in the way he should go and when he is old he will not depart from it then notekawo enzifunula bbiri teach a child how they should live they will remember it in all their lives. Kati ng'omuvunuzi wa bayibuli oluusi tetulemera kunanka version emu kati oleeta n'eyokubiri kubanga oli ayinza okutegeera eri okusinga eno naye nga kyandika kyekimu wabula version ziri bbiri kyekindipandiisa ako abantu basobole okufunaafunako katono wasenya njagamba tino wakisinyaako katono ekyokugunjula abaana mu masomero era n'ogamba nti nno omwana tumuyigiriza nnyo emisomo gino egya accountancy lawyer biki naye ng'ate ekikwata ku mpisa oba okugunjula omwana tetukikutteeko awe njagala otandikire engeri gye mwakikolangamu era n'abaana boolabyeko nti nno baabano baavaamu ekyo njagala kukirekera Katonda simanyi gange kubanga nze nayimiriranga ngaawo ettaayi buli omu n'agitereeza yekka ekirungi mpoza wuuyo alya nga terya
wabakubangamu obuswali nze ate kibooko yaki era nze mu byafaayo byange temuli kibooko tewakuba ku kibooko wuuyo atudde wali naye nga temuli kibooko olutuuka obutuusi ku assembly buli omu enyimirira buyimirizi bweti buli omu n'agitereeza si kusiba kifuba akapeesa akomoda n'okasiba buli omu neyeekakasa nti yeeseetinze bulungi ate bw'oba tosobola kugisiba nengikusibira nogibusibira kubanga nzi sitayiro zonna nzimanyi American style nga nkusibiranga egw'olubegere British style nga nkusibiranga egweti eyaffe eya ango bweti eterera America egwa mu center bweti nga nkusibira naye ddala oliba muntu wannabaki ayinza okuddamu obutasiba omulamba najja akusiba obulungi ettaayi ate neekulema okusiba kale ekyo sijja kugamba nti nakikola ntya ekyo nkirekedde Katonda oba mukodyo nga wabusoma ate ani yabunjigiriza oba Mukama yakutegako entiisa Mukama oba oliawo kubanga mu bikolo by'abatume banga mwalingamu obulangalinga bw'okusaaga katugambe nga wayambadde empale eyo n'ogikola balance nenkulaba bwenti awo oyinza okubeerawo paka lwe naagenda nensomesa ate nenkomawo neekusangawo kati buli ayitawo n'akulaba empagi ey'omunnyo gwe yasibye balance awo ate nga togijjeewo balance ote okusigala ng'oyimiridde nayo ng'ebalansinga bakulabire ddala ku kyewakoze naawe olabire ddala oba kituufu waliwo yaŋŋamba nga sivaawo nno nze gwe bw'olowooza naye nze bye nagamba nga yasigalangawo ate nemusangawo nemuyimbula kati egyo emigo gye mukubye naye ebiro bino actually nali ngenze katikamu nensanga nga bateeseewo akapande ku gate akalaga emisono egitayingira mu ssomero gamba bambadde buno balansi abakozi ekyo oba naawe watuukawo n'okalaba akapande ako mu biseera byammwe ennyambala erabika teyali tennaba kwonoonekanga bweri leero ate sikugambye nti ayambalanga balansi yasigalangawo basibanga balansi mu biseera tobulwamu olowooza abaana bonna bayinza okwagala okusiba ettaayi nga bw'ojagala tekibangawo ate omulembe guba abunomo ku kikumi tekisoboka era buteeka okubeeramu tubuulire ku kyokugunjula omwana madaala ki goyinza okugamba nti bino sibirina omwana talina kubisubwa buli mwana naddala ng'atuuse emyaka kuba kati gobadde mu basecondary baana ba secondary si bangunya jjukira baba bayingidde mu katinegi kali ke twogerako naddala senior 2 kugunjula ki omuzadde kwoyinza omugamba nti oba abasomesa abali eyo nti kuno kwe kugunjula Mukama nsaasire ekisooka kyandibadde kuteeka Katonda mu nteekateekayo kubanga bwegambye nti n'ozannya ebitundu bibiri oli mukadde wa kkanisa ate gwe discipline master ate ng'oli kyakulabirako olowooza si esamoni gy'onoobuulira enkeera n'olaba nga abaana baga nti byabuulira biki ebyo ng'atukuba emigo naye ate nga okugunjula kuyakolabanga okugunjula so si amubonereza olwokuba nti wamukyawo akantu ako kakulu nnyo eri baweereza bannanga bakyali mu buweereza 1 fubanga okulaba ng'omwana tomubonereza olw'okubanga mubi ate kyokola ono kyoba okola ne kwono wateeka okubeerawo obwenkanya kwegamba n'akulaba nga tolinga ngaamulinako empalana akadubudubu kikola nnyo amakulu omwana ono okubeera nga akutwala ng'omuzadde ekyokubiri waliwo kano nja kakuleetera kati nakutwalanga okusaawa naye waliwo atwala okusaawa nga naye tamanyi kusaawa ate nayigira eyo kakati akututte okusaawa bwakugamba saawa naye tamanyi kusaawa kati nze nga nkwata oluso lwange nga nsooka nkukwatiramu awo okuva nga kwano okutuuka nga wali kunze omutindo gwo gwenjagala kati tandika nze ŋŋenze era bw'oba omaze nja kukomawo era bw'amala ng'akoma ngaga sebo mmaze konze sebo katuddeyo ndabe sebo omaze timmaze era watuukanga
ngoddira olusuulu ngo ayanjala kuba nomaye engeri gye tubibikka atema amavundi ng'akoze bulungi omulimu gwe ate nga naawe amaze okulaba nti naawe omanyi okusaawa so si kumuwa kyotosobola omugamba saawa naawe n'okusaawa tokumanyi omuwadde kukoola nti koola bulungi wano ng'ate nawe ukoola obagambye nti wabagambanga obeera lwolumodo wabagambanga basime ekiswa nga naawe okisima era ng'okutandikirako kale okugunjula kiteekwa okubeeramu ate omukwano Ellen G. White kyayita redemptive discipline si kutta ate si kubonereza olw'okuba nti osunguwadde nnyo naye muntu kumuba nti obulaga ekkuba eggolokofu yakuwa ekyokulabirako lumu mukyalo omu yatuleetera omwana omwana oyo kwolwo nange yanzijjako waya tezisiza amasanyalaze naye nange zaavaako zino ezaffe nemwokya oluyi ezikuuma kalmonesi nemwokya oluyi kakati omwana oyo n'apaapaala n'agenda n'alinyira wali ku kyaki omu Uganda n'agenda ewa maama we yali mwana mulangira ab'ettoolo nga tebakoonwako bandi awo ng'emmotoka UC eyingiddewo bwansika guliini waggulu ka white wakonye ku mwana wange kakati abantu bali kye bamugamba ndi n'avuga nti ekyomukisa oli osenojja nga naye waali ayogera kunze okiro ali osenojja nga naye waali genda omulabe no I can't talk to somebody who beat my child as if she's a sack of salt otyo ko bali nti muzeeyo yogedde nno bubi lwandyogedde bintu ebyo ng'ate n'omwana ali wano nange ne ngamba nange ate sikayana na muzadde nzikanzireyo mu ofiisi yaye naye abantu baaleka bamugamba nti obanga oyo ye yamukubye oluyi sooka weetegereze ddala yamukubidde ki lwaki yalumukubye era kyavudde ku ki akati abaaliwo bamisa hayuni n'abalala ne batwala obudde okwogera naye bandi awo ng'akonkona ku ofiisi yo nga weetuulidde munange nzize kwetonda nange nasomera wano e Bugema era disipulini yali y'amaanyi era ensobe y'omwana agitegedde kunzi kale Mukama waffe bati tutandikira awo amiina naye nga sijja kugamba nti kyali lwa miggo oba lwaki te n'ekyo bannange be bannyambako ne bamugamba nti obanga oyo ye yamukubye oluyi tegeera lwaki tegeera tegeera nti wabaddewo ensonga n'olwekyo siyinza kugamba nti siina gwe nakubako namukubako nenkuwadde n'ekyokulaba ate ababo eka omanyi waliwo enjawulo oluusi oyinza okubeera omuntu omulungi ennyo mu kuadministeringa abantu naye ate bw'otuuka mu babo kuba ne Musa twakimulabako Katonda amusindika kgenda kununula baana ba Isirayiri naye nga zipola amulemye ababe bennyini si bakomole naye ate obuvunaanyizibwa obwo ayiredde ate tubulekera Katonda kubanga nnyinza okuwa ekyokulabirako n'osanga ate amaka omuli ddala ate eddiini empitirivu naye ate abaana nga bali kuwala n'oli ne yeebuuza kiki ekyabaawo n'olwekyo ate ekyo tukirekera Mukama naye abange sijja kugamba nti bakirenze bali mu kukkiriza obalaze ekkuba eggolokofu ngezezaako ng'okuba obagunjula mu ngeri ey'essomero oba nga gwe kennyini wabawo ekyokulabirako wane wange tewali muggo esebo tewali muggo era sikkiririzanga mugwo ne bampoza bampolereza sikubanga mwana ate tukuja nedda naye mpola kakati gaabo oyo babiri ewuuyo be badinkoni ab'oku ssente awo ba ate nakali akawala kanakati akafumbirwa nako baweereza atya ku ssente bebatowe bali abalaba bano bali wano balaba dinkoni wano ku besani ewaffe kale mubuweereza mwebali naye olw'ekisa kya Katonda okusaba kuno kwe tubeera nako kakati nga buno bwe nina wano nabuzzukulu tutwala akadde ku makya netutuula netusomayo ke tusomye naye ate tutwala obudde okugenda nga twogera ku bintu ebikwata ku bulamu obwa bulijjo mpola ndowooza ogenda olwo otendeka nga Mukama ye nga ye mubeezi kubanga n'abaana b'abasumba tubalabye ng'omusumba mu butuufu omulaba musajja eyeewaddeyo eri Katonda naye ng'ebikolwa bye ne mu baana tebisobola kwogera tebisobola naye ekyo kyemvudde gamba ekyo kirekedde Katonda naye nga si kyangu Mukama akusaasira okugunjula si lwa maanyi si lwa buyinza wabula mwoyo mwoyo we
agulumizibwe Yesu Kristo. Nebaza Mukama olwa humility eyo. Eraga nti nno sigwe Katonda yakola kubanga bw'ogamba nti nze kiba kitegeeza nti olina special power eyiyo ku bubwo eyinza okuyamba okukola ekintu ekifaanana kityo. Mulabe waffe omulungi tujja kuwumula mu katono nnyo tukomawo tweyongere maaso n'obujulirwa. Tuli kyali mu studio ne Ssaalongo Musoke era omusajja wa Katonda aweerezza okuviira ddala mu myaka gyadda myaka 33 nga musajja musomesa awo wenyini we tugenda okutandikira tovaawo. Kusiye BNTV kiriza gonda Katonda atuyisa mu mbeera zonna zituyitamu tusobole okukula. Mwe tuyigira okwesiga naye Katonda. Mukama yatulekera okwesalirangawo Obutagenda mu ggulu kusalawo Emirembe essanyu wakati mu agawo seeta ensisinkano ne Mukama bw'oba onaava mu kubeera supplanter obeere Israel the blessed. Bintu tetuteeka kubifuna nga tuyita ate mu kumenya biragiro binamateeka. tuyiga okuba Mukama byawandiikibwa gamba ng'okutukuza sabbiiti ng'etteeka bwe liri okwagala abatayagalekeka 3 paka ssaawa 4 ng'eddiddwamu ku sabbiiti enkya. Nange Yonasaani Matovu munnagomba lesson week eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Kulikayo mu kaseera ak'okuwummulamu tukyagenda mu maaso mu program Julira Mukama era nja kujjukiza munnanga ali ku ludda olwo nti oba wandyagadde programu eno kujoota obuliro kabe kasinga nga tosobodde kugiraba ku TV, yes osobola okujja accessinga ku mukutu oba ku mutimbagano. Genda ku Facebook yaffe Avento Productions awo nno tulikinge subscribinga tufollowinge tujja kula oba oyinza okuteekamu naawe obubaka ng'obaako nekyowabula ku programu eno oba naawe nga wandyagadde okusaba okubeera ng'ojja n'ojulira Mukama mu studio za 3ABN. Tujja kwaniriza tusaba Mukama famire yaffe eyajulira Mukama egaziwire ddala kabe kasinge eyite ne we tuyinza okulowooza nti weyinza okukoma. Sebo Mukama wange sebo tukyagenda mu maaso mu bujulirwa kati Mukama Katonda engeri gy'akolamu esukkuluma okutegeera kwaffe. Wow. Ayinza okukozesa ebbanga kati nga bw'ogambye nti wakolako ku university ku gundi ku secondary ekiseera kyatuuka ate n'ova ku secondary ovaayo mwaka ki? Nvuddeyo 2016 jjo ly'abalamu 2016 era nalaba obudde butandiikiriza nimpandiika ebbaluwa yange esaba okuwummula so nga bulijjo kompyuta zezirondoola naye nze nateekamu eyange ngenda okutuuka mwezi nga siraba nenziramu nimpandikira Dr. Kafeero yali omuwandiisi ebiseera ebyo kunze ssebo Kafeero Isirayiri kunze ssebo nawandiika naye sinaba kufuna mawulire nagamba nti ntuusi okuwummula si bino byakunkwata kunkoona newankubadde nga nayo nno bw'oba teweetegeka bulungi tewagendeka nno okusaba okuwummula byangu okwogera eri wa Museveni agende naye naawe wootudde ne ssebo naawe sigwogenda nga sigwe gwe bagamba agende abasaze emyaka batono ne kanta yajja ono gwolaba bantu ebweru tegendeka naye olw'ekisa kya Katonda nze nasaba era tewali ansini era omuyaga nanyiga nnyo naga nti nedda abakkanisa bakyamu nnyo obadde okyasobola kunze ssebo ekkanisa yagamba nti bw'oweza emyaka 65 oba emyaka 4 mu buweereza whichever comes first ekisooka okujja kyekikutwala oba myaka gye gisoose oba buweereza bwe buwanvuye ne butuuka kwegyo emyaka nze kubanga emyaka girina gimala mwagulika lukya n'olwekyo wano nalina 33 nga siweza meka naye ate ekaagamwetaaga yo nekola ki nenywera kunze ngendedde ku ekyo ngenda ne bakukkiriza okufuluma naye ng'eddibu teddibu eryaki abava omuntu awava muno tewadda muno omuganda gwayogera awava okugulu wadda kikugunyu tobawulira nabana abatuguyaguya nti is retired but not tired
ngombo tufu nnyo kubanga abasajja ab'Amerika omusajja agenda kuba president ngali mu myaka 7 plus kati ate ffe ekitulitayaling sanga tukyali mu nkaaga mweta nabo bafuga nabo era olaba n'emyaka bagamba demokrasi waabwe yakyasinze mu nsi yonna era obukulembeze bwabwe bwe babugeraageranya kuba naye agenda asaabulukuka ennaku zino nawulidde ebigwa Trump byakuba abantu n'ebikonde akyakuba nno sebo myaka ali mu 7 naye nga akyesimbawo kuba president era nawulidde nti ayagala kudda era bamulaba nga akyabo oliawo banaamuba baagala naye ng'ekikujjayo ku myaka egyo ng'ate obuweereza bwali emyaka gyali giweddeko ne kompyuta y'ekkanisa yali emaze ne kompyuta y'ekkanisa yali ensayinize off n'olwekyo nga nina kugenda kubanga nali mpulira samoni ya musumba linnya ligezaako okunva mu mutwe maka musumba maka nga ayogera ku 5 cardinal things ebintu kwegamba ebikulu ebirina okuvuga gundi amaka g'abakristaayo yogera ku mwoyo omutukuvu nayogera ku obuweereza nayogera ku bukulembeze obukulembeze ng'agamba nti no kiba kirungi nnyo omuntu yenna omukristaayo yenna bw'abanga aweereddwa ekifo ekyobukulembeze obanga alina kyakola okukakasa nti takikola yekka waliwo omulala akikola olina gwe watendeka gwolekawo agenda okuba nga azibiikiriza eddibu eryo era n'ayogera ne bamuwulira ndowooza mu bukulembeze sijja kugamba ani kubanga sina naye mu kitongole ekyange nalekayo mulwana Christopher mu agriculture namumentalinga era naye bwajja ajja kwogera naye ate ku ludda luli olulala yinza okuleeta abantu nga Richard Kanyerezi ate oyo nyinza kumuleeta ku lwa administration naye wano mu kitongole ekyange saakireka nga kyereere nalekawo omusika kati awo ng'osobola bulungi okuwummula era nenvaayo nesigala nga ŋŋendayo n'okukakasa nti bye namulagirira era abikola era na buli katiibwa aba n'ensonga era ajja n'agamba sebo somesa kino kyazze mu examination eno tukikutte tutya kwegamba wavaayo naye ng'okyaliyo gyendi naddala ne mu kkanisa yange navaayo nedda mu kkanisa yange kubanga nze ekkanisa yange yasigala Adventist Senior Secondary School ekkanisa yange siina ndala amina era newaba n'ensonga yo nena bajja elda yangu kati nga kweno sabbiiti ejja bampise bagende njogereko n'abaana abasenior 46 career guidance yangu kati awo nange ndowooza nti yengeri oba oli awo Mukama gyankozesaamu ate okulera abapya nga oli bweru w'essomero naye nga okyabalera nga nkyali part of it obuweereza tebukoma okutuusa ng'omuntu asizza omukka ogw'enkomerero kubanga bayibuli etugambye nti embwa ennamu esinga empologoma efudde gamba omuntu ng'akyali mulamu ne bw'aba gasimukkiriza era asinga yafa ate wewagenda olinamu akakuku era olyaga nti ate kati bampitira ki olwakali akakusigalamu ate bantwala ate kakati bampitira ki n'okuva awantu nga bakyakwesiimisa nakyo si kyangu ate ng'omazeewo emyaka mingi nnyo mingi ate mu bifo by'obuvunaanyizibwa n'abaana okukkirizaamu waliwo akendiimo waliwo tubulire mu kiseera kye ekya disipulini siyinza kumanya nsonga ezakireeta kubanga n'akakiiko akaateekebwawo kafuuka nga buno obwa poliisi ennaku zino obulondoola ensonga ne butafulumya ki alipoota naye waliwo akaali kaagala okulowoozesa nti Kato yali omu emabega w'ekintu ekyo era mu katabo kange kano ek'emyaka 7 kyogerako nti Katonda oyo ye mujulizi saali kitundu kyakyo mbandi wange ngenda okuwulira nensoobasooba mpola netuuka ku kyapo buli omu bwe yannengera atuuse mu kiseera ekyo bandikubye mayinja abaana bandikubye mayinja kuba gwe walinga obakuba nze mbakwasisa empisa naye tewali yankuba jinja era nindagira
konza abaana abawala mwenna muyingire ekisulu ne baddayo mu kisulu ne bayingira ekisulu nempita mu corridors zaabwe zonna nga nkakasa nti buli mwana ayingidde omuwala si kya buwangwa omusomesa omusajja ate okuyita mu ddoomu ez'abawala naye kuno naye kiyitamu lwakulaba nga buli mwana azzeeyo n'abalenzi mwenna mudde abasigadde wano musigale wano mu kyapo tewali afuluma okutuusa nga sanite ekomyewo nga kiki ekisiikuula abaana mu ttendekero ery'obukristaayo okwegugunga simanyi kubanga oluusi abantu ekibaleeta okwegugunga nze sikitegeera kubanga nga bwe gambye ne ripooti enyinti yakola ki teyafuluma naye sakimanya oba katonda yakireka kibeewo ng'alina kyagezaako okuyisaawo yamanyi omanyi ebya katonda bisukkuluma okutegeera kwaffe yamanyi wabula kyanyamba kyokka bwe nagendanga ne baga nti wuunajja abadde baganda okuba amayinja bonna ne basirika neggwe mu kunoonyerezaako ki kyolowooza ekyaleeta okwegugunga okwo na buli kati sikitegeeranga kubanga ebisinga byali bulungi naye simanyi omanyi oluusi okwegugunga oluusi buva oba ne kubasomesa bennyini discontent kyekimu ku bintu bibagamba ebitera okuleeta obwegugunga simanyi abantu okuba nga tebamatidde ngeri gye bayisibwamu kyokka kyenjagadde okuleeta gwe mukono gwa Mukama gwe nalaba mu kavuyo ako ne bwe yankozesa kyenjagadde kyokka ekikulu kitubuulire kubanga abasomesa basitaafu baani batukuŋŋaanyanga mu holo naye nga tewali mulala ayinza kuyimirira n'abagamba nti musirike ne basirika okimanyi DPC yatuuka wano okubeera nga tasobola kwadressinga baana abo nga nze Saalonga alina kujja nembagamba musirike ayagala afune testimony okuva mu baaliwo ng'abasomesa nga katonda akuteeseeko entiisa naye nga buli omu alowooza nti olw'okubanga nze nabagambanga nti musirike tinali mabega waakyo saali gwali mukono gwa Mukama era ne gutaasa ebizimbe byonna bandi bikubye n'okubyokya naye Mukama mwebaza eyo testimony gyenjagala okuwa ey'amaanyi ennyo ekyasinga okundeeta ennaku kwe kuwira nti oli atalowooza nti nali mabega waakyo kyekisinga okukosa naye nga saali era n'abaana singa obabuuza nti ddala gwe wabakutuma bayinza okukubuulira nti saali kale Mukama mwebaza ne tuyita mu mbeera eyo nange nenga owaye ndowooza kazi mwagambanga ekitabo kirwa ku ssengejero ekitabo kitava ku ssengejero ye wankindo bwe kirwako kifuna enkindo onza kasa Mukama anyambye nempeereza bulungi nempumula bulungi kangende ne rekodi eno ennungi kati ovaawo ngaera wawakirese wali nti batono nnyo abafuna embavu ezisaba okuwumula actually abasinga obungi n'emyaka bagisala basobola okusigala nze saasala gwe ng'olengera ki mu maaso kubanga emyaka 65 okyalina ate nkulaba nga Mukama akyalina mingi gyagenda okuwa kabe kasinge n'ekikumi mwana onoogikoona kubanga amaanyi g'olina ku myaka 7 kizibu ogasanga mu musajja omukadde Mukama affe yeebazibwe sirina kye nali nnengera mu maaso sirina kwali kwagala kujjako stress kubanga sebo sebaddukanya musibe naye adduka otyo naye toyinza kugamba nti abaana bano baana lwe yagambanga naye gwe lwaki ofaayo nnyo n'obeera nti bano abasiniyani baleekaana obeerayo ate bali eri baleekaana obeerayo owulira zikikira omulundi ogumu abaana ndi mukadumu kange eri neebase abaana batandise yes in the name of Jesus nga babogolera emizimu wali omuvuka bamuyitanga ziwa alesa amaanyi awo nga gabunyoka nako nange nenfubutuka gye nafubutuka eri zeno najja nange mu linnya lya Yesu naye najja nakibooko nno njeno najja nakibooko emizimu gwogenda kuba era we nayingira eyo lecture theatre saalinda kuwulira ataani ayasimula nagamba kimu kyokka nti buli ali mu kisenge kino ayamuke awatali ekyo njabba kuba mwenna
n'abaali basimula n'abaali bagudde wansi bonna ne badduka ne baddayo mu domitule naye nga saali kubeegayira nti naye ate siina gwe nakuba naye nayimirira n'ekibooko tebagamba nti tewaliwo freedom of worship oli asinzanga bw'ayagala saakiraba bonna buli omu yaddayo mu ddoomu ye ekiraba kale nenkyebaliza Katonda kubanga baalina endowooza eyagala okugenda mu maaso n'okukola ki batandisewo doctrine batandise n'ebyo ebyokusaba saawa mukaaga saawa meka byali bize nga basiba mizimu Mukama n'atusaasira ne tukikkakkanya mpolampola nekitadda era nakati teriyo era babeera nga gye bali abasaba baba bafeisi eno nga bakuŋŋaanye ne basabira mu muti nga bakkakkamu time naye nga ebyo Mukama yatusaasira ne tubiyitako kati nenvaamu bwentyo mpolampola naye nga bwegambye siina kye nali nsuubira ennyo mu maaso n'ekirala najjanga nenerowooza nti oba oliawo kalaawo ensi kano bwekanajjajja kano bwekano oba oli akananyimirizaawo byoya byaswa kajja naye nga bw'omanyi ebizibu bikasukka simwe mwagamba tezigwayo kwegamba nga anti era ekyo kyekisinga okusibira abantu ku mirimu so nga ate baali badde balekera abalala omwaganya nabo ne baweereza batuufu era weesibanga bbiri nga tonnafuluma kubanga wali n'omuntu okukuyita obuyisa ekitiibwa deputy ssebo jangu oba kijjulo abala banoonya namwakutuula gwe oledde entebe ne bakuwa ekiraba okirabanga ekyokusaaga n'ekiina engeri gye kikuyamba ne mu community buli omu nakuteekako amaaso weyongera okuba obulungi naye wano nojja nga teri afudde nayo nti Kato yazze ogenda kuddayo eka nenzirayo Mukama ate najjagulawo amakubo amalala atulaba ku lutimbe lwaffe awo wennyini njagala tugenda okutandikira ku makubo ki amalala Mukama Katonda ge yaggulirawo Ssaalongo Kato era obuweereza bwe obwa ssekinnoomu ng'omuntu kikyakola olunaku olwaleero bwe tugenda okuba nga tutandikira omulundi nga tukomyewo so n'olwensonga eyo tova ku 3ABN TV katuwumulemu katono nnyo tudda oyagala okumanya engeri ekkanisa gy'ekola obuweereza mu bitundu eby'enjawulo mu kitundu kyo gamba nga zi camp meeting ebitongole by'abakyala ebitongole by'abavubuka pathfinders n'ebirala bingi nnyo oyaayaana okulaba nga obuweereza mu kkanisa yo bumanyikwa mu kitundu mw'oli oluusi ekkanisa yo ekoze enteekateeka nga tewafunye mukisa gubeerayo wabula nga wandyagadde okubeerayo n'okumanya ebyabaddeyo 3ABN Terefayina ekuleetedde puroguraamu ebifa mu kkanisa yo olwo nno olyoke omanye ebikolebwa mu makanisa amalala omanyise n'ekkanisa yo n'obuweereza obulimu mu kitundu mw'oli buli sande okuva ku ssaawa 3 okutuusa ku ssaawa 4 ez'ekiro ebifa mu kkanisa yo nange Kaganda Joshua omwanjuzi tosobwa kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulamu oli wakati mu program Julira Mukama nange omwanjuzi wo Debe Habat Kanyumiza webale nnyo okufissa akadde okwota programu eno obuliro era tukubiriza ne programs endala zonna ezibeera ku 3ABN TV yongera okuziraba Mukama ayongera okuwa omukisa olwo weesigwa Sebo Mukama wange Sebo wetuviiriddewo nga twagala okutunula
kubiki ebyaddirira ng'ovudde ku ssomero otandise kakati olugendo nga Bugema ogiteese wali baasi ogiteese wali kakati otandise obulamu obujja ntandikiriza mwaka gwali gwa 2015 mwaka ogwo 2015 nva mu ggwanga eriyitibwa ery'Abaluuli Nakasongola the Republic of Baluuli yeyo kakati nga wano wenva nengenda nekyalako eyo naye wetuuka eyo tebayitingana mannya nga gabo kati eri balina ebika Mubworo Nakabworo babiyita neŋŋamba bannaye buli lwe bayita Nampiina byebiki bino nga nze neebuuza kyekka neŋŋamba nedda teeka okutandika okubuuliriza ebintu bino nange nyambe n'abatabimanyi ntandiikiriza olwo okuyingira mu kitongole kyeŋŋenda okutuukamu kaakadi woŋŋambira nti kati yakagaati okajjawa akongereza kukiri kali ka pensioni kajja ne wabeerayo ate akalala kati nga ntandikiriza okubuliriza ku by'eggwanga eryo ggwanga lyange kubanga taata ne maama Baluuli nakulira ku maama taata nakugambye yagenda nimye emyaka nga gigyo maama ng'omama wa Musa nange maama kubanga n'olulimi ndwogerera leeri nabali ne beebuuza nti ddala alumanyi kubanga eri balubuuzanga era babuuzanga ku mulembe gwa Yesu naye ono si mwana wa gundi kakati bwe banoonye balaba mu saakoozi za Nakasongola ng'essaza nga disitulikiti tebalabawo muntu ayitibwa ani Kato era ajja atya era buli woyimira boza naye ate gwe wavaawa wajja otya naye bagenda ate okuwulira ebikuvaamu nga bikola amakulu ne batandika kwogera bbalibbali kakati awo nga ntandika okukola risaaki zange taddewo n'akananka Bugema Research Center nga kabuuliriza kwagala kwetegereza obuwangwa obwo butambula butya bwe buwangwa bwange butambula butya kazi Mukama agenda ate okunzigulirawo ate omukisa ampeeyo olusekesi oba oluseke wotandikira okuyonka olulala nyongereze ku kali agamba mu Bakolinso ekinaba kisooka ssula ya 16 olunyolo lw'omwenda nti olujja olulungi lunzigiriddwawo naye abalabe be bangi kati munnange kataba akasooka nkanoonyerezaako nkafulumiza kalaba engero za Luluuli akatabo akangu okusoma abaana abasomi n'abakulu ako kalimu engero kumpi 7 ez'Oluluuli esebo era kakagambye Kabugema Research Center katadde awo nga gwe wanoonyereza ng'okyali Bugema ate nga n'essomero ly'e Bugema okyayagala lyongera okwaka era n'ebifaananyi bikozesa omwo nendiraga nti nayo weeriri kwega wavaayo e Bugema naye nga Bugema okyajagaliza ebirungi era okyagipromootinga era nakati ngipromootinga olw'omutima omulungi ngipromootinga owulidde ate n'abaana bange bali be nakugambyeko bwe nabatuukiranga niyo olufulumya kano akatabo nga teri angamba nti ate ogenda fulumya kaggwanga ki nga bampa obuwagizi abo abaana abo baobbi baaluminayo abo benayigiriza nga bampagira owulira kati nga ngenda nkulaakulanya ekitongole ekyo mpola mpola Mukama nga bwegambye agenda okunzigulira olujja olunene mu nteekateeka eyo ng'abeeri bandaba wali omukadde bamuyita Ssebwato w'ekkanisa ya ACDA ali mu kkanisa ya Nakasongola kati nga bajja bagamba twagala okutandikayo entegeka ya Bible translation naye kuteeka okubeerako mu Advent kuteeka okubeerako mu Catholic kuteeka okubeerako mu Protestant kuteeka okubeerako mu Pentecostal mulyoke mugivuunule nga tussa kimu mu kigambo kya Katonda so si mu ddiini
era ekyo siina budde kumanya naye okubeerayo kwange kulina binene dawa Mukama bwasindika wano ku lunaku luno tuteeke lunaku luno konze nedda kino kitambula bwe kiti katwanguwe ku ekyo ensonga kakati munange nga nkubira essimu nali Rwanda ngenze ku mbaga ya ku baana bange benasomesa wano yangwako tukwetaaga bagambye waliwo okuvunula okugenda maaso konza munsasire ndi ku mbaga naye kuwenezi ntuusi nja kutuuka era bwe ntuuka nga ngenda Bible Society bagiyita Bible University eri awo ku Lwentebe awo ga ku Rufinga awo nga ngenda nga nkolayo koosi wano nga batuba ate okusoma koosi yennyini ya Bible Translation esebo mu bujjuvu emyaka 3 okuyiga koosi eyo myaka 3 basic Bible Translation skills myaka 3 emyaka 3 nga buli luwummula kubanga bali bamanyi ekyokuyiga theology kyagaana naye okuyiga Bible Translation myaka 3 noyanguwa kakati kijja kitya koosi zibeerayo mu luwummula kubanga bamanyi tuli employed nange bamanyi ndi Bugema naye koosi baziteekawo mu luwummula n'olwekyo twagendanga wiiki 3 okumala emyaka emeka 3 ne tulyoka tuguraduatinga ebbaluwa eno gyali Bible Translation Training in cooperation with the seed company and ILUTB. This certificate is presented to KATO MUSOKE upon successful completion of the Bible Translation Principles Training through the Luke Partnership Series of workshops held in Entebbe, Uganda from January 2011 to January 2014. Mu bwangu ennyo ndowooza yandibadde digiri esebo era myaka 3 eba digiri yennyini kati olwo nzija mu butongole okumanyibwa n'okutendekebwa nti tomala gavunula emisingi egigobererwa mu kuvunula gye gino nginywezezza bulungi ng'olwo batuwa omuvunaanyizibwa oba okutandika okuvunula mu bujjuvu nga mugenda kutandikira ku Bayibuli tutandikira ku kitabo kya Luka mwatandikira ku Luka kubanga ba sponsors basalawo nga bwomanyi kitabo mutandikirako kati babaga nti ffe bwe tufunyeyo agenda tusasulira kakati wa Luka nga tukola akatabo ka Luka nga tukavunula ne firimu ya Yesu nga tuvunula ne firimu ya Yesu yeno efirimu ya Yesu yeyo Jesus is film Dululi lunyala kati kitegeeza kana katambi eno firimu ekuba eyo nga eri boogera lululi lunyala eyo amina kasidi weekali akasidi ako kenina oliba oyagala nkwokeseza mbuokesa nga naawe ogenda owulira Yesu bwayogera oluli mpulidde ssebo otyo kakati nga ogwo mulimu sigwa nakyewa sigwa nakyewa nga guliko aguvujjirira seed company etusasula yadde guyinza okuba nga tiwanira nsimbi zimala kubanga nali ntunuulira nti omukyalo ono musisi bamuwanga milioni 45 ono yaliko akulira Kampala nze ate ng'emu nze ate mmala n'ebizibu byange Kagaye bamuwana mutano. Ngazimumala. Negamba tezimumala. Naye nze ate yonna biggwawo. Yonna nze ebyange bitambula era nengwa ku mavivi nengamba nti Katonda wange sitebo weebalde. Kino ga kisufu. Kino kisufu. Paulo agamba mu Bafilipi essula eyokuna olugero lwe 11 ne 12. Agamba nti Abafilipi 4 olugero lwe 11 ne 12 agamba njogera kino sirwa kuba nti ndiko kye neetaaga kubanga nayiga obutajulirira kantu. Mu buli mbeera kyembaamu manyi okuba omwavu era manyi okuba omugagga mu buli ngeri ne mu mbeera zonna nayiga okukkuta n'okulumwa enjala okuba n'ebingi n'obutaba nakantu era nnyinza okugumira byonna olw'amaanyi ga Yesu Kristo gamba. Amina. Kati gwe akakadde olaba kakakumazaako wonna kankolera era bwe nkateeka kuli sijulira ezebo kantambuza kakati kyembadde ndeeta nti
ekitongole ekyo nze nasindikibwayo nga owa kkanisa SDA. Ogendo chikiride obwadibeti kubanga mukuvunula beetaaga enzikiriza za Kristo nya. Nze nenyimira okulwa SDA Church. Agulubizibwe Yesu Kristo. Amina. Era wenyimiridde nakati nga teri muntu yakulonda. Katonda kennyini yakusimbawo. Mukadde kusebwato n'agamba mu bantu betulina mu ggwanga lino ateeka kuba oyo kati yalaze ku busobozi. Amina. Ne ku lugezigezi olutonotono oluyinza okuyamba okwenyigira okuvunula. Mwebaza. Otyo. Si mulimu mwangu gwe tukola kankubuulire. Translating the Bible. Not easy. Naye kirungi computer science ono yajja. Kati Bible zonna tuba tuzirina ku computer yange eri awo mu kisenge. Oboyagala Luyonaani kwe luliba luvunudde oba luki Lugiriiki luki translation basics zonna tuzirina. Kati lusoma ne mulyoka musengejja ne mujjamu ekituufu ekirimu eggumba. Kati ate nekibeerako ba supervisors ab'amaanyi. Kati nga kati tulina mukyala ali mu London bamuyita Elizabeth Broomhall. Nakujuliza ey'Oluganda bweyogerete, ey'Oluzungu bweyogerete, ey'Olugweyogera bwete, gwe ate wano nga temwatuukiriza. Kubanga tusooka netuvunula ne tujja mu Luzungu ate ne tuzza mu Luluuli. Kati ate netukizaayo mu Luzungu word for word. Ng'eva mu Luluuli. So that tekirina kwawukana buli kigambo word for word osooka n'okizaayo. Kakati bo bali kye basoma. Bo bali kye basoma kye wazizza mu Luzungu Luli okulaba oba tekyayawukana na kiri ekyokulabirako ndogamba nti I want to go. N'olyoka oddamu I nkwendya. Kati oluusi tebikola makulu naye ku ebyo atufuna okutendekebwa okulungi yabigattuula mangu n'amanya nti oli ku mulamu. Kati eriya kati gyennimu. Amina. Nenebaza Katonda kubanga mu kuweereza okwo nina byenkozeeko. Katabo kano wakalabyeko kano. Eno enyimba za Kristo Seventh Day Adventist Church Central Uganda Conference. Namo mwoli mubavunula kana katabo. Musumba Waiswa yantwala wano mpola erinnya awo oyinza okulira bakaawo. Babano mu mwaka gwa 2007 olukiiko lw'abalabirizi ba Central Uganda Conference oluvannyuma lw'okumanyisibwa ku bwetaavu obwo lwalonda akakiiko ak'okuddamu okwetegereza ekitabo ekyo. Akakiiko ako kaatumibwa ennyimba za Kristo Song Book Review Committee. Kaatumibwa era kaaliko abantu bano Pastor John Mafabi, Pastor S.K. Sendaula, Pastor Samuel Waiswa, Pastor Malone Juma, Mr. Andrew Sewanyana, Mr. William Chiganda, Mr. Ivan Sentongo, ne L. Moses Chikatu. Kati ate bongerako abo. Kati akakiiko ako kazze keeyambisa ku bantu abakugu ab'obukugu obw'enjawulo mu ngeri ya nakyewa mu kukola omulimu guno. Era abamu ku bantu abo be bano Sali Emmanuel Kisache, Emmanuel Zinda, Kato Musoke yono gwe twogera naye wano, Matovu Samuero ne Kezia Mulungi bebazibwa nnyo. Agulumizibwe Yesu Kristo. Kati okumpita ku kakiiko ako balabira ku kano kano ke kaluwa kano enyimba za Kristo ez'olulimi Songs of Praise enyimba za Kristo kuramya enyimba ziri bisatu kinana nga bo wavunula noziteeka mu kana akatabo kati ne bawulira nga bazimba eri nga kikyo bagamba jangu Musumba Waiswa kakati Musumba Waiswa nanyamba okuziteereka ku sorofa sorofa notation nezibaga zikwatagana bulungi notation ebikwatagana bulungi. Amina. Kakati bwe mbeera wano nange nyiza okuyimbira mu ngamba naye nga mmanyi nti kati era gundi Musumba gundi yampitoa ani mwerabidde omusajja w'Embaale Musumbani Mafabi Niyi ate zina nyimba wakonza otakonza sinza kusaba lukusa kuyimba mu Luluuli. Olosirwa mwesimwe mu kigaba. Ekyo simwe mu kigaba naye yakimpa. Nte ngwembani njagala nja kuluyimba. Era naye bangamba ajangu. Era tubadde nabo mu session. Kati oluyimba olwo ojja kulusanga
nze olwange olwo waliwo ebyawandiikibwa byange nabiteekerangako ddala kakati ate mu luno ne babiteeka ku nkomerero naye nga principal balaba naga nti omusajja ono ayinza okuba ow'omugaso netwala nduyise lugezigezi olwo oba kali akenjawulo kuba ne Ellen White yakyogerako n'agamba nti individuality kale omuntu mbeerawo kati nyimiriddewo ntya nti kali bwe kajja ate neeri zigenda okwenaku z'omwezi enkya si 19 nga nange akatono akange kali mu nsawo kali ku akiba ate gino emyaka egiwera ena gino basalawo nti ate nze team leader nze team leader kwatiriramu katono omulabi waffe atulaba ku lutimbe lwa 3ABN TV bw'atyo omusajja wa Katonda bw'anywedde mu buweereza naye ndabira ddala nga akadde tekatusobozesa kumalayo mulimu guno nsuubira nti omulundi oguddako nate ssebo tusaba twongere okwota obuliro wano emboozi eno tuleme gireka kubanga bangi benzikiriza abatwala ekyokuyiga kabe kasinge waliwo ne betubadde tetumanyi kuba nze mbadde simanyi nti nno omusajja gwe njogera naye wano y'omu ku basajja abawandiika ennyimba za Kristo kana akatabo nkagala nnyo era nkalina kopi eyange mukyalimu ebyokutereeza bingi okuyimba naye twebaza Katonda amiina dictionary togirabyeko eri awo ne dictionary weri omulundi oguddako tujja kutandikira ku dictionary tova ku 3ABN TV wenyimiridde awo katumalirize ne Sara mangu nnyo tuwumbewumbe ayi Katonda waffe omulungi Katonda waffe atwagala ennyo tusiimye nnyo nnyini tusiimidde ddala olw'omukisa gw'otuwadde okusisinkana Saarongo era tukwebaza olw'obuweereza bw'omukozesezza okumutuusa wano waali olunaku olwaleero kyokulabirako ekirungi gye tuli era nga Mukama tusaba buli asobodde okwota puroguramu eno obuliro abeeko ne kyeyeetwalira kabe kasinga ekinaamunnyulula okumuwa obulokozi ogulumizibwe mu bulamu bwaffe buno era otenderezebwe emirembe gyonna weebale nnyo era tusaba nate otukuume okutuusa omulundi okuddako lwe tunaakomawo mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda obulamu tusabe n'okukkiriza amiina weebale nnyo awo tugenda kusukkawo olwakadde beera bulungi weeraba